School erisangibwa e Nakirebe era basiibuddwa olwaleero. Essaawa zino ndi musanyufu nnyo kuba essaawa zino ngenda kusomera bweru era nga bwe nzanya baseball ekirooto kyange ngenda kunyumirwa kubeera omuzannyo gwonna gw'oyagala gugatta kinene nnyo ku bulamu bwo ne ku bulamu bw'abantu n'essomero lyange. We're here today to celebrate two things. So we have Alan Ajoti, who's signing a professional contract with the Los Angeles Dodgers. And then secondly, to celebrate Joel Mukasa, who is joining a couple of his fellow former students of the school at University of St. Thomas in Houston, Texas. Bano kati beegasse ku bannayuganda abalala okuli Uma Lumale, Ben Serunkuuma, Nicholas Alumai ne Isaac Odongo abazannyira omuzannyo guno ebweru w'eggwanga. Kati Mukama atuyambye kati tinaffe tutandise ofuna abazannyi abali professional ate bano abazannyi be bamu abajja okubeera mu ttiimu eyo eya Olympics eya 2028 qualifiers nga tulina essuubi n'okulwalirizibwa okulaba nti tuwangula ekifo ekijja okukiikirira Semazinga Africa mu Olympics wa 2028 mu Los Angeles. Ate mu muzannyo ogwa skating, empaka za skateboarding championships ez'omwaka guno zikomekkerezeddwa nga Brian Bukenya yaziwangudde. Empaka zino zitegekeddwa ku kisaawe ky'omuzannyo guno ekisangibwa e Mukono ng'abazannyi abasoba mu 50 be bazeetabyemu. Badde nga nkola training yange mu budde nga neewaayo n'engwa n'enkola ki so kya mukisa mulungi Mukama nnyambe n'ensobola okutuuka ku buwanguzi buno. Zino zitegekeddwa n'ekigendererwa eky'okuteekateeka abavuzi abagenda okuvuganya mu mpaka ez'okusunsulamu abazannyi abagenda okukiikirira Uganda mu mpaka za Olympics nga Moses Ddungu, pulezidenti w'ekibiina ekiddukanya omuzannyo guno bw'annyonnyola. Kati zino ziwedde za skateboarding tugenda kola Kampala marathon. Tugenda kola Kampala marathon tukole Entebbe marathon. Omwaka tuguwumbewumbe ne East Africa. Abaana bano betulabyeko naddala bano abato bwe bagenda okutuukira mu myaka egy'obuvubuka ate bagenda kubeera ba mutindo gwa waggulu nnyo nga batabbo nnyo. Uganda ogenda giraba ku mutendero gw'ensi yonna nga ku ranking tuyinza okubeera nga tetusukka namba 10. Zino z'empaka ezisoose okutegekebwa omwaka guno era Kanyike Trevor yamalidde mu kifo ekyokubiri. Wewa muyogeyoge bannaffe mu kikopo